Bwe tuva ku woofiisi bulungi bankubye ebipiipiri amatu gonna gawunze, bankubye omuggo mu kiwato nga gusinga okunnuma. Wamma yennyini agambye waziremu okudda ku woofiisi nga banzizaayo agenda kunteeka nga ndi mulamu. Mpulira amatu gawunze ankubye gukudde mu kiwato gunnuma. Mbula niwaleera wadde nikujuka gino nakola mpulira nga njagala okudda. Era nga kino kyaleeta njagala tetteewo sirina buyambi obuubwo obulamu bwonna tajja sirina yadde empeke sirina yadde kaloomu. Omuggo gunnuma ngamba jankyesa omuggo mu lubuto bankuye muti mu matama naye Yesu bwensi mukaabira mugamba ajja ddunula ajja nnyambe mukole baana mmwe zirimu mpaavuddewo kino kyaleero ne bwembanga sizizazza baana mmwe. Kadama TV kojja matte. Kadama muwulidde yaddukidde ku woofiisi ng'agamba ku woofiisi yajja okubeera nga afuna obuyambi oba bamutute ku woofiisi ng'amanyi ku woofiisi gy'agenda okubeera ng'afunira obuyambi. Era newankubadde Kadama ono agamba nti yafunye obuzibu, omuntu yenna yalisuubidde nti woofiisi okukugaba owantu yeekuvunaanyizibwako, era n'osuubira nti bw'oba efunye obuzibu gy'osobola okudda n'oddukira. Era ne babeera bakuzizaayo baboosi bo n'omanya nti nzize wa maama nzize wa taata. Kibeeranga mukazi kunoba n'addukira ewa taata we oba n'addukira mu maka ga maama we oba taata we ne bamukubirayo. Kadama yagenze ku woofiisi ng'amanyi ajja kufunayo obwenkanya, ng'amanyi ajja kufunayo okusaasirwa, wabula omukozi wa woofiisi amanyiddwa nga Muhammad nga muwulirawo mu voice note mu vidiyo ye gy'akoze akulaga nti Muhammad yamukubye empi n'aziba n'amatu ne bamukiika n'omuggo mu lubuto. Ekintu ky'okuba bakadaama kano tugenze nga tukiraba nti bakadaama bakubwa. Waliwo n'omukyala Fatuma Munnayuganda eyali akakkana ku bakadaama n'abeera ng'abakuba naye gye byaggweera era ebibye tebyali birungi. Ekintu kino kiraba ng'ekyomuzannyo naye mu butuufu okubeera nga gy'oddukidde ate gye weeyongedde okufuna ebizibu ate ne bisinga ne gy'ovudde. Kubeera nga kuva mu kalaayi n'ogwa mu muliro. Tusaba abantu bonna abakola ku woofiisi mumanye nti bakadaama okubeera nga badduka okujja ku woofiisi zammwe basaba buyambi. Mwabafunamu aye gye mwabasukuma wookya. Bw'oba wansukuma wantu wookya n'ensalawo nkomewo nyaniriza. Kadama ali mu maziga nga bwemuwulidde. Bagamba bamukubye mu matama, amatu gazibye, bamukubye omuggo mu lubuto. Tetumanyi kijja kudda mu maaso. Kuba omuntu oyinza okuba omuggo bw'otyo nga bwagambye nti bamukubye mu lubuto bamusambye mu lubuto. N'atandika awo n'ajjayo kirwadde n'alwala paka kufa. Aye ne mwefuula nti mumukomyawo. Kitalo nnyo ddala. Bwe tuva ku woofiisi bulungi bankubye ebipiipiri amatu gonna gawunze, bankubye omuggo mu kiwato nga gusinga okunnuma. Wamma yennyini agambye waziremu okudda ku woofiisi nga banzizaayo agenda kunteeka nga ndi mulamu. Mpulira amatu gawunze ankubye gukudde mu kiwato gunnuma. Mbula niwaleera wadde nikujuka gino nakola mpulira nga njagala okudda. Era nga kino kyaleeta njagala tetteewo sirina buyambi obuubwo obulamu bwonna tajja sirina yadde empeke sirina yadde kaloomu. Omuggo gunnuma ngamba jankyesa omuggo mu lubuto bankuye muti mu matama naye Yesu bwensi mukaabira mugamba ajja ddunula ajja nnyambe mukole baana mmwe zirimu mpaavuddewo kino
leero gye bwembanga nzanananga